Kusema official na josinze okubanga ate otraba nkusaba okusubscribinga ku mukutu guno so kubanga ate ofuna videos zifanagana ko bweziti yona josinze okubanga ate twankubaza okubanga ate ku mukutu gwoli kale bannaffe aba Arapex Talari Hesive bateekamu akasente era bakutegeeza nti gendo berenga ate ogula Arapex okuva matundiro ga adwares zonna mu ggwanga adhesive no cement asphalt tiles oba otuuse mu kaseera akakola finishing bakutegeeza nti banoonyeeko okusobola okubeera nga ate okola finishing ennungi kale ate awo ng'ovuddewo banafa ba rose beddings basangibwa Kasubi awo ku bitaala wogenda okubanga ate basanga bw'obanga weetaaga ebintu eby'omu kisenge byonna yogera ku duvet yogera ku mifaliso yogera ku piro yogera ku towels byonna buli kimu kyolowooza ku kiwanatazza okubeera nga tokozesa mu kisenge banafa ba rose beddings bakutegeeza nti gendayo obeerenga ate obanoonyako kale rose beddings ya Madam Custodian wali mu Promise omwana wa Aromatic Entertainment so bw'obanga oyagala byakola osobola okubanga ate ogenda n'omuwagirako ate nga bw'ogenda masubira nga ate omuwagira kale olunaku olwaleero tukomyewo mu episode yaffe yaka surprise era nga yekituleese olunaku olwaleero twali tukozeko surprise eri mu line bwetyo naye ndowooza egenda kukyusaamu ka twist katono nnyo kakati Hamis Segujja muzanyi mu Aromatic Entertainment alina group eya Team Ham alina boutique etunda engoye emanyiddwa nga Ham Fashions kakati ebiseera ebisinga tubadde nga tukola nakolako ku anniversary yaabwe wano yali part actually nenkolako ku surprise ya Hamis Segujja yali amazaalibwa ge now this time around okuva mu Ham Fashions nga brand abageza okubeera nga baagala ayagala okusurprisinga bammemba be alinamu abantu abalina birthdays ndowooza balinga basatu ate still mu mwezi guno Team Ham egenda kubanga naye celebrating emyaka 2 kakati olunaku olwaleero bali mu meeting ne bagamba nti nedda baagala mu meeting boogera ebintu byabwe ate Ham ayagala berenga ate abasurprisingirako as well kale kakati ogenda kunegatako nga tugenda okubeera nga tutulaba bammemba abali mu meeting tebalina kibasuubira sengangazi mu mwezi guno yalina mu birthday waliwo chairman alina birthday agabana birthday ne muganda we so birthday zirimu nga 3 then no the fact that bazim celebrating anniversary ya emyaka 2 nga Team Ham kale ogenda kubanga otwegattako tulabe n'ebirala bingi nnyo be bakolako nawulidde Ham alina YouTube channel Ham Fashions tambuletya n'ebirala bingi nnyo nga tunabirowooza ku tujja kubanga tubifuna tuva ku Semo Official tuberenga tugendayo. Okay. Got it. Okay, kezo natugende nazo. Natugende nazo.
waliwo birthday ya leero keberako eyo wa leero eno ya birthday naye ndabako darling neno birthday eriko darling si eyo mwami yero darling ate waliwo gye ndabyeko oba kati ya birthday ya leero yeriko darling okale jindekere yeyo wansi kituufu nzikuse Chiche manju wetuli we wasenga ngazi awo we wasenga ngazi tegedde yafumbye oba bintu just kunyumyambo nyumya kyala na Syria kakansoke waawo Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Kakati ulira akavulu nenga kwe birthday yo jeriero birthday si ya leero ya mwezi ki ya mwezi guno in advance neba nagano ensonga ogirabye Tayimo Sanga badali wana akukuta bino byonna nteekateeka ya Am Fashions wamu nina ebintu binnyo byendeese era ebimu papa ajja kunyamba bigabo obulungi si bwe kiri bwe kiri kaakati onoza tumugjeeko engalo tulina keeke endala 3 naye date ziyinza tezikwatagana kiryawo naye ebintu ebyenjawulo ebiri mu mwezi guno ani nayindala kyamaanyi ekyenjawulo ekiri mu mwezi guno
Anniversary. Anniversary no mutuufu. Aha. Asha twaitako dama. Naye yafuna keeko okuva mu hamu. Naye tugenda muwa. Tugabanga bagagga ani omulala. Kale katusoka tufune keeke zino endala essatu nazo. Oya. Bura kyakikoze naye gika status. Happy birthday Senga Ngazi. Yangazi. To you. Happy birthday. Tulina keeki ya anniversary kyamanira nayo gikwate ndowooza. Team Ham tugenda myaka 2 Emyaka 2. Then egendo sembayo. Brian agabana birthday national ne chairman. My big bro. Kaliwo. Kwate kululwi. So, zezo keke ze tulina ebisigaddeyo birabo. Kale. Happy birthday. Thank you so much. Mwebale nnyo. Nayenga bino byonna Ham Fashions yefubye okulaba nga etusanyusenga bammemba ndo. Tweyanzege awa papa. Tweyanza nnyo tweyanzege. Alongo Saidi Shakira Benoni Anodi. Mutuku ya akavulu. Mutuku ya akavulu. Katutukole tutya tufuneyo mutu gisale wano. Tugende mu birala twogere mu birala. Tusale eno ndowooza. Tusale ne anniversary. Tudde wali. Sukali wa bei kati. Ani enteekateeka z'akambe? Akwata Benon. Eno yani basa tugenda osala.
mukyeno mukugiriza omukolo bambi omwana mumwetolole. Sale anniversary. Let's see Sirota the gitwale. Let us tujije mu box. Big birthday lero ida. Hello, anniversary. Nange sifunye keki nawe Jangu. Sifunye keki birabo. Ninyira sukali wa bei. Tukabye tia za boy. Anagenda omubala eno kusaleya Anniversary. anniversary. Ikali katusoke twebaliri. Tubalya team hamu kuweza emyaka ebiri. Right? Kale. Tubala kuva ku mmeka. Nsane keki nga nyingira beri mu bibaawo. Satu. Tupate. Satu. Sukali kwata wano. Biri. Emu. Kati senganga zinawerete iyo kati yefuteo. Senganga zilete iyo. Mali yako. Ayinza kulirawo ajijeke. Yanga situgisalire ddala lumu. Naye ayitugera gisalako. Akantu kana akangazi mukalabye. Tumbalire kati myaka tunasobola Tuzireke, tujireke. Myaka mugireke ku. tukireke Ndo mtufu tayogera myaka. n'emirembe gibadde gimuweddeko tutuse ku keri. Aha. 5 4 3 emu. Aha. Chama. The darling. Happy birthday Zare. Nabo umutima. Mugumbe. Abakulongera Omwana yadde kigambo kutandika tubale. Aha. 5 3 Omwana mumubise. Omwana mumubise. 5 3 4 Zero. emu. Kale kakati ndowooza senyangaza tukire egundi eya tulabe ekiddako. Manchester United. Tugabula ya anniversary ndowooza. yeriwa iyo. Eriyo ya anniversary. Ino wano. Neyataliyo tukawalata sebo webale kutuuka Tutuuse. wedda tukulinze nga mbaga waka. Hey. Nsonga ya maanyi nnyo. Otulwisa. Mpola ngo tukola ngo tukumekiriza. Baba eri bashida. Banange. Ate sayino twamufunanga kirabo. Kama yamutuwangaza. Naye abatanywa mata temulya keeki. Pozi mbamu amata. Kyewunyisa ate bagirya. N'ennyama eno ya nnyama abali Bana abatalya nnyama mulete wano abatalya matandi wano. Abatalya nnyama. Nayo kama yakola umalo. Yongeze salasala beyongeze mpaka webagimalawo. Ate abali enkoko, kati ndi ku nkoko. Musala olekaawo amala yanona. Erandoza. bagenda kuliira ku Simon Official. Ojja kuliira. Banaye. Gwe nazadde aluwa. Munoonyera omubuuza ffe.
engeri gy'obulwa omwana wo. Nenge abali ku bajja kusanga mabere. nga tulya keeke baŋŋambye tulinawo chino bwekiri YouTube neŋŋamba omutima omubi wakitutulesekere ogezera nga tututeredde nnyo Ebigenda okuba kuno bigenda kuba birala. lwaki oyimpadde nze nembikola Era zi surprise zijja kubeera ng'okwo. Zi surprise zijja sigala wasayimo. olanga bizinesi yanga gye bayingiddemu so twatandikira chano eri about what etandika ddi bagiyita batya Kyano bagiyita Team Ham. Egenda kuba ng'ekwata kubifa mu Team Ham byonna kuba tulina programs ez'enjawulo mulimu enteekateeka eya charity luli tubadde tukola charity naye nga tukolera mabega wa kamera kati tugenda kuba nga tubiteeka okwo ate ne tubeerako ne program endala ezo zo eriyo abawagizi nga bambi bayayaana bali bweru nnyo kwegamba omuzanyi waabwe abali wala tebamusemberedde kati eyo kyana egenda kuba ekuyambako okusemberera omuzanyi wo akutuukeko wooli oba gwe omutuukeko waali ne program obulala obujja okubeera okujja akaseko ku matama okuteeka akaseko ku matama kati kyano gyetwogerako etennatandika oba yatandise kyano yatandise kuba kali saa zino omuntu alaba n'agenda kubuuza linki eriwa kyano yatandise era olwaleero oli waddembe ogenda ku YouTube kyano n'onoonya Team Ham osubscribinge olaikinge akalinki tugenda giteekawo wansi awo tugenda giteekawo wansi awo ya Team Ham tugenda giteekawo awo kati awo ekintu kyonna buli ekya Team Ham kyonna kyoyagala okumanya bingi ojja bimanyira eyo program bw'ona olaikinga n'osubscribinga ojja kubisangayo bijja kubaayo yesebo kati tukyanyumya bingi nnyo naye kati ogenda kunyako so tugabirawo bino kuba ndaa n'obudde bwagalazibwa ate gwe obimanyi naye nga biri well branded okuva mu Ham Fashions kintu okiwandise we fit your size Nansana Business Center ne Kawenja mwambaza no nga zino siye munene ali awo banene gye bali mumwambaza kati amukola muti amugattagatta obuwale bw'abaawona ne mufunamu empale atukozesa ekirabo kino kya omugole waffe eyo bagiyita blazer ng'ogijja bebeena mu Ham Fashions gyebiri era nga tufa nnyo okubagenda okujja ku Ham okusinga gwagu afunye ekirabo so ojjayo nze Ham Fashion nagiwagira kuva tufa kubali kwagwe negyeeri omanyiyo Ham Fashions Allahumma mukolo kigwensoko ogendako naye baba Rebo light meni bamumanyi kaakati awo era ne tuyitawo ezo ziri empale 3 era kuva mu Ham Fashions nga yeye nnyini kaliboobeza ekyempale tukireke mbadde nsaba kaliboobeza yeyasazeewo ayambaze omwana kuba omwana omuwala yaŋŋambye bw'ati yagambye mbu oyinza okuba tomanyi mpale eneegendera ku kooti eno n'agamba kaagule 3 ezaawula kkala gy'onoolaba egenderako kyolo yayambalirako endalo ezambalire omwana ono alina ekigambo kyatembeeta saera kiremerako nnyo alina kyayogere kaakati kino
yasirika bwecce kaakati eno ninnya n'agamba kwezo gy'onoolaba egendera ku ebyo gy'oteekako bwekityo bwe kiri kaakati kana akasimu nako kagendera ku birabo ebyo akati sebo mukulu Anodi waliwo olunaku lumu muwala wange oyo yandaba mu kafirimu kaffe nga nyambadde matiriyo y'essaati eno terabikalabika yiyo yeeyogerera yiyo yatabbu nnyo n'aŋŋamba taata yammeka n'agamba njagala omwami wange alabikeko nga bwe walabika essaati eno yaako teyakomye okwo n'agamba bubuleza nga buno bunyumiramu John Tontuga zino John Tontuga mbu gy'onoolaba egenderako y'oba oyambala kala za njawulo kaakati ono bamuyita Boss Lady yakwambaza era naye okuva mu Ham Fashions. Ono bamuyita MK okuva mu Ham Fashions. Waliwo ne baby wa mami ekikye ngenda kikuwa kiri mu baga muli yaba Sewe mukulu Anodi ekya baby wa mami kanchirete bisasulire muri gakabe gakweyo baba gakabe gakweyo gakabe gakweyo kama nawe kakati abaana ab'obulenzi bakoze batya okubaako nga kiyamaani Saimo webale kuba nti ombuzizza ensonga entuufu eyo. Abaana ab'obulenzi bakoze batya abaami mwenna mbakuutira nze senganga zisenga Magufuli okuba nti muyiiya mutuyiiyiza ffe abakyala kubanga bw'oba onjiyiza ondeetera okuyiiyiza so bw'oba tonjiyiza neesika naye kati bino byonna omukyala wa Anodi lwaki abikoze mwami we ayina talanta kuyiiya mu kuyiiya mu kisenge Saimo sewe waliwo ekirabo ekirala kino kyavudde wa muwala wange ku mukutu yeyita baby wa mami oba Aisha ye yakuwadde kino sebo mbwera onyumire ku mukolo guno birabo n'ebirabo nga tubifunye biva mu Ham Fashions katujja musoka tulagirira abantu ngo tatunadda ku nsonga zikaze empanvu ko Ham Fashions sangibwa Nansana bw'oba ova Kampala oba oyolekera poliisi bwoti waliwo ekizimba awo bagenda ku poliisi nga toyagala bakulume oba wasanga gundi ekizimbe kiri awo ng'ogenda tuuka ku poliisi bw'oba ova Kampala kirina emyaliriro ng'ena ku 5 ffe tuli ku leve esookera ddala edduuka baliyita B18 tutunda engoye z'abaami bonna buli sitayiro n'abakyala twabaleese enamba y'essimu yeriwayo enamba y'essimu eri 0701 91 35 94 osobola okutumya olugoye ne lukutuukako tukola delivery yesebo waleeta abaana be baleeta abaana bajja kwagala okutandika otutumya nga amanyi gwajjirako
lumu nestukiramu eriya agamba mukulu Hamu njagala gwoba oluleeta ndwambalemu nawe aluntuuse yesebo owaayi bakozeeko emikolo wedde jo gibadde emikolo gyennyini kuba sirwe lunaku olwaliro mbadde sikisuubira naye nga nnyinza okuba nakiwunyirizaako kuba bazze banteeka mu butego bungi era nagwe nagambako nga mukaddanzaala ye namugamba nti naye madamu ono alina kyapulaninga kyesinnateeka kuba ye ebintu ebyo byakola surprise nga bulijjo akuyita mabega ebimu bazze babimbuuza naye nga namala nenkitegerako naye nga kati nga nze manyi si byaleero era tegedde ku lunaku londowooza oyinza okubulawo era nabadde wakubula kubadde banneesunze bangi nga ngenda kubulawo ku olwo naye babinzijemu byonna nabino emikolo gyaleero ne baginzijamu ne banga nze nkole kimu kyakwata kuba okujja ebyo ne bya keeki babiŋŋaanye naye nga nabadde era bano mbagambye nti byonna nabivuddeko ate era omwana obuwala yatugulidde n'embuzi nnamba tuva ku kifiwa ebiri sayimo oli embuzi tukakasizawa nti mutuwaddeko emala wakise mwatuyise nga sayimo oli embuzi mbuzi ndya embuzi ogirya wakalyanga mmeka mala sinafuna Katonda akulaba naye era nze nga bwe manyi nti buli kanaku ŋŋamba nti bw'okola ebirungi oba oli awo osiimibwa nze sikolera ku muntu kunsiiba kunsasula kuba nkoledde nnyo oba oli awo obwereere naye era ntuuka n'ensiimibwa kati bannanga abo era bonna mbeebaza Boss Lady tuyinza okuba nyinza okugenda tumaze emyaka nga 15 tetulabagana naye nga ogiwa nga letwogera ye muntu amanyi ye muntu gw'obuuza beno ninakugamba nti oyo asobola okukola kino tasobola kukikola abasigadde ba tiimu Hamu omukyala yamanyi amanyi kyenjagala amanyi kyensobola okukola amanyi nekyesisobola kukola amanyi lwenyiiga amanyi lwensanyuka era nga kino ensonga zino enze mbadde njisubira nti atera ozikola birthday eno azikuza 2 neya mukulu wange bwe ya mukulu wange ebeerawo nga 9 eyange ebeerawo nga 10 so abadde azikuza 2 era mbadde ngenda kwewuunya okulaba nga akoze keeki emu ekyo tasobola kikola takikolangako era akola 2 era mukulu wange bw'anaaba alabye kano ka vidiyo ajja kumwebaza kuba mmanyi era ngenda kwogera naye weewaawo yali tasobodde kubeerawo tweyanziza bane kakati guno sooka gyo wano amutulabe bipya ki bye tulina mu tiimu Hamu oba tukyalinga bwe twali luli tiimu Hamu tuyina era osanze tuli mu lukiiko tuyina bye tufumba naye nyiza obutabijjula saawa eno biri eyo mu ffumbiro naye nga bijja kuba bya mugaso eri abawagizi bange kale twala kumaliza surprise Hamu jja tumaliza surprise yaffe olunaku olwaleero ebigambo bye biyinza okumaliriza oba ebiyinza okusembayo ebyange ebigambo byange ebiyinza okusembayo biyinza kuba nti nebaza omukyala owange Omumbejja Shakira Namyalo olwa surprise eno gyankubyeko weewaawo mbadde nsubira nti asobola okukikola mbadde nsubira nti asobola kikola bw'ati era mbadde temusobola kutola mbadde siyinza kubuusabuusibwa kuba yankolera ebyo teri mulala abinkolera so mwebaza nnyo era wajje Omukama amuddizeewo yeebale kunjagala nange bwe gutyo nenyongera okubaako obulinga obubaka bwempa abantu oba abavubuka bannange oba abantu abali eyo nti bw'okola ebirungi osasulwa so kola ekirungi okusinziira twagala abawagizi mu tiimu Hamu sibo kiri kyamaani ngenda kwebaza buli atindiza olugendo najja ku mukolo guno nti okoze kyamaanyi n'oyo yenna akoze kyakoze omukolo okubaawo kyakabi kansembeyo muwala wange Shakira nti weebale kwagala papaawe ebiriyo ate noba nti ne tiimu ogyagalanga yo ne banno omukwano oguli mu tiimu Hamu nti tegusangika walala wonna mbagala nnyo naye nga temwerabira okugenda ku channel ya tiimu Hamu y'abawagizi bagita batya tiimu Hamu tiimu Hamu genda osubscribinge
olaikinge byosanzeeyo okomentinge bingi ojja bisangako ebirungi. Kale link ke tugenda kiteekawo wansi awo osobola kubanga onyako direct n'ogenda no subscribing ku page eyo ate okusobola okubeera nga olaba Hamu n'omugwe ennyalwe fe tuteekayo nzo teekayo dakiika nga 10 nga byabadde bya ssaawa nnamba naye wali ogenda kubanga olaba byonna. So kale tuli powered by Rose Beddings genda we kasubi obeere nga teweefunira ebintu eby'omu kisenge byonna by'olowoozaako bituvaawo.